lugendo olwo biidhinillah. Naam, amatendo gonna okuva edda n'edda n'okutuusa olwaleero gatendebwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Yonna atatuvangamu, Allah tatuvangamu. Ebitonde bituvaamu naye Allah tabaraka wa ta'ala tatuvangamu. Yovolaba nti neweeri atuteekako ibaada yatukakasa nti la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tiyakalubiriza mwoyo gonna okuleka nga kyaguwadde gukisobola. Allah. Kibalaba nti omwezi ogwa Ramadhaani guno Allah tabaraka wa ta'ala teyatukalubiriza. Yagututeerawo mu mbeera esinga okubeera ennungi tuyambibwe. Nga ffe kennyini ffe tweyamba tunoonyemu empeera. Wabula si bukaluubirivu ng'abalala ye bakiraba. Okimanyi nti eriyo abeeraliikiridde dda nti Ramadhaani etuuse. Nga ye bw'abibalaabalamu alaba Ramadhaani etuuse talina kuddamu kulya lanchi. Nekyo okubeera ku kyenkya Sheikh. Ate nga naye musiraamu. Kati nga ye alaba obukalubirivu butuuse aba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Teriyo Allah kye yatuwa okuleka nga tukisobola. Era bwe yali ayogera ku Ramadhaani yatukakasanaga nti ayyama ma'dudaati, nnaku mbale bubazi. Kati gw'aliraliikiridde Allah yaggumya nnaku ntono. Teweeraliikirira ate kusiiba mwezi gwa Ramadhaani si kizibu gy'oli. So twandibadde ate tusanyuka nnyo okubeera nga omwezi guyingiddewo, okubeera nga tuyingira mu mwezi ogwa Ramadhaani. Lyandibadde essanyu lyaffe nga basahaba be bakisanyukiranga. Ramadhaani we yatuukanga lyabeeranga ssanyu gye bali olw'ensonga ennyingi ddala. Esooka ensonga y'okuba nga bayingidde mawsimul ibaada, mu sizoni ey'okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyo bakisanyukiranga nnyo. Nga lwaki eyitibwa sizoni? Kubanga kaseera buseera kannaku 30 kati basahaba bakasanyukiranga nnyo okubanga bakatuuseemu. Lwaki? Bamanyanga nti omulabe waabwe shayitaani asibiddwa, teri agenda bataataaganya ng'ali ku njegere. Ali ku njegere kubanga nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti idha jaa Ramadhaani, omwezi ogwa Ramadhaani we gutuuka nga we tugenda okuguyingira, mu bimu ku Allah byatukolera tuguyingire nga tetulina mitawaana gyonna. Yagamba nti futihati abwaabil janna, emiryango gy'ejjanna Allah tabaraka wa ta'ala agiggula. Kibulaba nti buli kimu kiba n'ekisa kubanga ejja lijjudde rahma, ejjudde ekisa kyani? Kya Allah. Kya Allah tabaraka wa ta'ala. N'abadde tasiibulula musanga koolo nga geeti yazigudde. N'owaba yasinga obukodo era oba oliawo ng'alese jerekani alese eryenvu, awo abantu basaasirigana. Omuntu asobola n'okwawuzaamu entenda agabireko munne. Ekitaliiwo kati. So nga ate mu nnaku endala omuntu asobola n'okulyako emmere atuddeawo nga naye atuddeawo. Ate wano Kampala balya n'abantu. Kampala tebalya n'abantu. Kati olw'okubanga omwezi guli gojjodde okusaasira kwa Allah, aba atuggulidde emirango gye gy'ejjana, rahma eri nekka gye tuli. Okusaasira kwa Allah ne kukka gye tuli. Ensonga lwaki buli kitonde okiraba nga kiba n'ekisa eri kinnaakyo. Ekyokubiri, Allah tabaraka wa ta'ala kyatukolera nabbi kye yagamba, Allah atusibira shayitaani n'amuteeka ku njegere obutataataaganya bantu mu kukola ibaada zaabwe, oba obutataataaganya bantu mu kusiiba kwabwe. Kyovulaba nti kizibu nnyo omuntu okugamba nti nze mwalimu neerabidde nendya wiiki namba nga neerabidde ndi mu Ramadhaani. Kubanga okwirabirabira shayitaani yekuleeta. Nabbi n'agamba sallallahu alayhi wasallam nti yenna aba yeerabidde n'ali oyo Allah yabaamuliisizza era yabaamunywesezza, kubanga si kyangu kwerabira. Si kyangu muntu kwerabira nti saasiibye n'alya leero n'enkya ne yeerabira n'oluddako ne yeerabira. Okuggyako obuzibu obutera okubeera mu nnaku zino ezisooka zino nnaku bbiri awo. So omulabe waffe shayitaani Allah tabaraka wa ta'ala amutukwatira. Kati yenna agaana okusiiba aba agaanyinga ye. Si nti shayitaani ye beemukebye. Era gwe woogaanira oba ogaanyinga ggwe. Kyolaba Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yagamba nti ajaban, omuntu ono kyewuunyisa era yeewuunyisa liman yuhlak, yenna azikirizibwa wa ma'ahu najati, naye ng'ate ayina
botya wasobola okwetaasa. Allah. Ali ibn Abi Talib yeewuunya nnyo omuntu ayeesuula mu kuzikirira ng'alaba naye ate ng'ayina wasobola okwetaasiza. Kyakulabirako ng'omugagga ayina ebyobugagga ebiyitirivu ddala ne bamusibira emitwalo 10 batamulaba nti kiba kyewuunyisa era buli omu agamba lwaki tewatunze byolina osobola okwenunula. Twandikuuze n'okukola bakoola weebali bagagga banno weetuli bakusibira batya emitwalo 10 era wagamba nti ayi saagala bbanja saagala muntu kumpola ate situndako ku byennina oyo aba atwewuunyisa. Era tugamba nti agundi yayagadde ekkomera lwaki ayina bwe yeetaasiza. So ng'omwavu atalina ye bamusibira emitwalo 10 nga talina nangeri ki yakuzifunamu tekitwewuunyisa. Era tugamba nti emitwalo 10 kituufu yadde talina naye ono omugagga azirina ye ate atwewuunyisa nnyo okubanga basobodde omusibira essente ezo ng'ayina wasobola okwetaasiza. Kati bwe bulamu bwe tuwangaaliramu. Ali ibn Abi Talib yatwewuunya naga nti neewuunya omuntu yenna ekyaddala yeezikiriza naye nga mu kwezikiriza kwe ayina wasobola okwetaasiza. Basahaba ne bamubuuza owayi ki kyotegeeza Ali ibn Abi Talib ki kyotegeeza mugamba nti eriyo abeezikiriza nga tibalina obwetaasizo. Ali ibn Abi Talib n'abaanukula nabagamba nti yeewuunya omuntu Allah gw'aliyokya na gw'aliteeka mu muliro gwe ng'amuteekamu lw'amazambi ng'omulyango gwa tawuba gwali muggule. Ebimu ku bye tufuna mu mwezi ogwa Ramadhan nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallam man saama Ramadhan yenna asiiba omwezi gwa Ramadhan nabbi n'ateekako obukwakkulizo bubiri sallallahu alayhi wasallam imanan ng'osiiba lwa bukkiriza si lwa bandabe. Kubanga eriyo n'abasiiba bamulabe nga ye ekimusiibisa basiramu baawo ate banandaba batya nga ndya ye haja alinaanye omuzikiti ate asonyiwala okumulaba ng'alya kalina asalawo asiibe n'okwenyumya nti nze ndi musiiba. N'okwenyumyako nti anze gwe mulaba wano nasiibye n'okusiiba anze ndi haji nsiibanira Ramadhan. Ekyo si kyekitegeeza. Nabbi yagamba nti imanan ng'omuntu oyo okusiiba kwasiiba lwa bukkiriza bw'alina mu Allah era ng'asiiba lwa kukakasa nti Allah tabaraka wa ta'ala ajja mmubuuza lwaki teyasiiba era ng'asiiba lwa kukakasa Allah nti ndi mu bakukkiriza kubanga okusiiba Allah akuteeka kubakkiriza. Ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaykum as-siyamu mbalaaliseeko okusiiba ng'akulalika ku baani abakkiriza. Kati nabbi n'agamba nti yenna asiiba nga imanan ng'okusiiba kwakulembeza bukkiriza si bantu kumulaba. Eriyo n'abeziizaako seeka ebizigo neziizaako ebizigo kansiiwuke bandabe nti nasiibye si kyekitegeeza. nawe naasiiwuka okufaanana enkobe ng'ekyaddala ate tosiibye ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala tewaliwo kisiibo. Bano nabbi beyayogerako abayerumiza bwereere enjala kubanga ffe abantu tetulina mpeerayo tetulina gye tusobola kukusasula. Kati imanan nabbi naga nti yenna asiiba nga imanan asiibya bukkiriza era ng'asiiba lwaggondera Allah tabaraka wa ta'ala nga n'empeera agisuubira waani wa Allah. Nabbi n'agamba nti wahtisaban era ng'okusiiba kw'oluubirirwamu kuzito ya miizaaniyo otuuke mu maaso ga Allah obaliwe nga miizaaniyo nzito kubanga ffenna kye tulwanirira. Waliwo akaseera wallahi omuntu kaalitunula nga minzaani yeewunzise. Yes, emashariki n'emagharibi ng'alaba teriyo bwetaasizo okuleka byazze nabyo nga bye bigenda otutuula ku minzaani y'ebimutaase. Kati yenna asiiba ayina kutunuulira nti okusiiba kwange njagala Allah akundeetere ku minzaani nga kuzito. Kivula mu hadithi al-Qudus entuufu yagamba wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nagamba nti buli mwana Adamu gwakola gugwe kullu amal ibn Adam lahu, buli mulimu omwana Adamu gwakola gugwe tekitegeeza nti gwali gwesasula gwokola gumanyikiddwa empeera z'ogufunamu. Asaddaase empeera Allah azitubuulira. Mathalu alladhina yunfiquna fi sabilillah kamathali habba. Yenna asaddaase okusaddaaka kwa saddaase mu kkubo lya Allah abanga asize empeke. Allah n'atubuulira nti empeke eyo wezze ekomyawo, ezo empeera n'azitubuulira. Ez'essala nabbi sallallahu alayhi wasallam n'azitugamba
yenna asaala essala mu jamaa ng'agisadde mu butuufu bwayo afuna amadaala 27 era nabbi n'agamba nti salaatul jamaa afdalu min salaatil fadh essala omuntu gy'asadde mu jamaa esinga essala omuntu gy'asadde yekka bi 27 daraja ng'egisinga amadaala 27 kati ago go tugamanyi nsonga lwaki Allah tabaraka wa taala yagamba ezo zo zaffe osobola okukwata ekkalaamu ne weebala n'obalamu ku ssala z'osadde n'obalamu essala z'osadde kya mu busiraamu buli musiraamu yenna anaakola ibaada bala ibaada z'okola kwata ekkalaamu omanye nti kati nsadde jamaa madala 27 kansooke ngeebaleko wuzu yange nagitereezezza sunna nzigoberezzaako amadala gange 27 ogoogamanyi ogawandiike wosaddaako manyi ziwufuna ziwandiike omanyi kyekyo Umaru kye yatugamba nti hasibu anfusakum mwebale mwekka mwekka kabila an tuhasabu nga tebannabakola ki kubabala otuuke mu maaso ga Allah ng'omanyi ozitowa otya nabwe ekyo ku mazambi gawandiike nti Allah olwaliro nasobezza bwe nti kati ebyo tubimanyi Allah bwe yamala n'agamba nti illa siyaamu okuleka okusiiba fa innahu li okokko kwange wa ana ajizi bihi nze nkusasula emirimu emirala tekitegeeza nti Allah si yagisasula wabula okusiiba yamanye empeera zatuwa empeera yazo yes Allah yamanye empeera zatuwa mukusiiba kati yenna anaasiiba ino bbanga asiiba wa ihtisaaban ng'asuubira empeera ewa Allah tabaraka wa taala ate nnene era ng'omuntu oyo aluubirirwa miizaani ye kuzitowa kubanga ffenna kye tunoonya gwasaala onoonya miizaani yo kuzitowa weina zitowa Allah ajja kukuwejjana gwasiiba siiba ng'oluubirirwa miizaani yo kukola ki kuzitowa zira ku kigambo kya Ali ibn Abi Talib nabbi mu hadisi yagamba nti yenna asiiba bw'atyo ng'akulembezza obukkiriza n'okuluubirirwa empeera mu ibaada gy'akola ey'okusiiba nabbi yagamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Allah musonyiwa byakulembeza mu mazambi ge olaba ekiri mu Ramadhan omuntu yenna asiiba omwezi gwa Ramadhan wakitiibwa Allah tabaraka wa taala akusonyiwa amazambi go ag'emabega ge waakakolako seeka awo wennyini naam madhambi ki mulimu amatono n'amanene kati gonna asonyiwa busonyi oba mu hadisi emu nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti as-salawatul khams essala zaffe zetusaala 5 waljum'atu ila jum'a nejjuma okutuuka ku jjuma nabbi naga nti wa ramadhanu ila ramadhani ne ramadhani okutuuka ku mwezi omulala ogwa ramadhani kitegeeza wayisa omwaka mulamba okuva ku ramadhani ewedde okutuuka kweno gye tuyingira nabbi yagamba nti mukaffiratun lima bainahun bisa amazambi gonna agali wakati awo Allah tabaraka wa taala agasangula naye n'ateekawo akakwakkulizo naga nti majtanabatil kabair senga oli aba teyebagadde mazambi manene geetaaga tawuba nga bulaba ezzambi erya shirik eryo ddyo nnyiniro yeetaaga tawuba yeebeera etya asira mukadde mu busiraamu asolewo shiriki asira mukadde mu busiraamu abuno bebasonyiyibwa tawuba y'omuntu abadde akola obwenzi kye wasa avubuka yaki tebaagala kuwasa tuyingira omwezi ogwa Ramadhani tuyina amazambi g'emabega ge tubadde tukola abamu batandise n'embeera ey'okugoba abakyala nebabagamba baddeko ewaabwe ddako ewaabwe ng'alinga agamba nti myezi emirala tebubeera bwenzi mu Ramadhani bwe bwenzi bwokka si kitegeeza ebwera osigala okoze ezzambi lya bwenzi kale ate abo Allah tabasonyiwa okuleka nga bakoze tawuba n'abuwanikira mukyalo yo muwoowe era omukyala yenna akyali mu maka g'omuntu yenna nga haaja oyo tannakuwoowa bino byagamba nti akwagala akulimba abaagala bakyala baabwe be baba abawooye era be bali mu nteekateeka ezibakola ki kati ebyobusiraamu mwana tebikaluubiriza wallahi byangu nnyo tebiriimu kujajjatta mwemba mwagadde emikolo eminene muligikola mugende ewa taata mumusabe olukusa alubawe akkiriza akuwe muwala we omuwoowe bulungi ebyobusiraamu tebiriimu kukaluubiriza olama legislatifikeeti kyekyetaagisa mujje ew'omuwalimu taata abeerewo n'abajulize mu ddakiika na ntono nnyo ng'omukolo guwedde mba mwategeseeyo ekyokulya nga nakyo mugenda mukirya kubanga kiri mu sunna nabbi yaga nti awulimu walawu bishaati mugezeeko okuliisa ku bantu ne weebanga omukolo mugusazeeko mbuzi etya
emu kalisala embuzi abantu balye mujje w'omwali mbabawoowe tebikaluubiriza kusinga birthday zetuteekamu ssente osanga oli ateeka ssente mu birthday naye nga wallahi omukyala gwalina ewaka simuwoowe kati kyekyomugoba tekigenda kukola makulu ng'ekisibo kituuse era ogenda sigala oli mu bwenzi be basonyiwa amazambi gaabwe amanene be baliwa wakitiibwa Allah nvudde ku bwenzi omukyalo ono kamuwase sigamba mugoba omukyalo ono kamukoleki kamuwase buwasa mujje mutereeze eri abawalimu muve ku ebyo abavubuka abatannawasa nga mwembadde mutegula eryo manyi eri abategula abe sayidi eri beetega kitegeeza sayidi eno be bategula sewe kibeera kati eriyo abateguzi nga yo omulimu gwe gwa kutegula kati mbawa n'amannya agataswaza simaya bushuwa nayo kashuwa eyo nawangalako n'omuddu ebbanga lyonna nga agaseeka nayo kashuwa olwali wallahi nga sikategeeranga omunakanoonyereza paka era munne we yamuganirira ki obuzaabuza seeka mugamba ogenda wa mukyala ogenda wa mukazi olinayo omukazi ow'ebbali mwalimu omuddu ne yeebwalabwala naye nga kashuwa bulijjo sikategeera kati abalina bushuwa bwammwe tekitegeeza nti Ramadani mugenda bwesonyiwa weenaggwa mu buzze Allah nti abasonyiye era kibategeeza bwesonyiwe wasa kubanga woona agamba nti kanninda okukula ennyo nkyali muto kanninda okukula wallahi nawo naakula togenda mmerako bibala gwali omulabyeyo akuze ennyo n'amerako ebibala yakuze nnyo n'amerako ffene eriyo ne gwolabanga ekyaddala ye yayita nako nga naye twandibadde tumerako ebibala ye yandimezeeko mululuuza na bombo nga ebyandimumezeeko kati baddu ba Allah ye ibaada y'oyo omwenzi abadde akola obwenzi Allah asobola okusonyiwa kubanga yagamba nti kul ya ibadiya alladhina asrafu abange mmwe abaddu bange abayitiriza la taqnatu min rahmatillah temukutukangawo n'essuubi nti Allah alitusaasira atusonyiwe nabagamba nti inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a amadhambi gonna mukama wo Allah agasonyiwa gamba omuntu ali eyo abenga ye nga akola tawuba kuggo ayingire ekisiibo yingira ekisiibo nga tawuba yogimaze nga buli kimu akimaliriza kola ensonga nti omwezi gwe tuyingira nabbi yagamba yenna aguyingira ghufira lahu asonyiyibwa naye mazambi kigasonyiyibwa agamatono toli fenna agamatono omuddu gagasonyiyibwa mu kweteekerateekera Ramadani getumanyi nti geetaaga tawuba gakolere tawuba era gakolere gugende nnyo eri Allah ng'ogende nja butagaddira Allah nenenye ezambi lino sireddira nga ne tawuba Allah gy'asinga okwagala yeeyo omwana Adamu nga zizzaawo obudde bubadde oyonoonera mu kugeya mu mwezi ogwa Ramadani buzze ku Qur'ani obudde bubadde omalira mu kugeya mu mwezi ogwa Ramadani nga tuguyingira buzze mu Qur'ani z'empeera Allah zagenda okuwa ye tawuba ennungi obudde bubadde omalira mu bwenzi wasa kwasa kwa layisi gwe ng'obeerawo anaalya ki g'osula njala aseeko omukyala n'ayambala ki goyita bwereere nga bw'oyambala wallahi nteekateeka Allah abajja zikkolera naye akole ki ofune ky'omwambaza abamu twalina baavu nga kitunna wasa abwavu nno obwaddala manyi waliwo bye balabirako omwavu Allah atusaasire ya rabbi omwavu asiiwuuka buli kaseera newenyika mubizigo tanyirira kati embeera efaanaganako bwetyo abamu etwawasa ate Allah n'asitulatitulamukko embeera neevaako ku bubi buli bwe yali eriko kati mutiira bwereere wasa tuli fenna era tokkiriza oyingira Ramadani nga toli muwoowe bino omukyala kammutikke mmozeeyo ewaabwe okola bya bwereere omukyala oyo yennyini g'otikka okuzza ewaabwe musituka naye ogende ewa kitaawe mukaliremu mukaye muwala wo gwe njagala yandeese wano era taata oyo akuwa olukusa ku ye mubeere nga mufumbirigana eribadde ezambi Allah agamba nti faulaika yubaddilu llahu sayiatihim hasanati eribadde ezambi otandika ate difunamu mpeera manyi mpeera eziri mu bufumbo mpitirivu ddala kati omwezi gwe tugendamu ogwa Ramadani yenna n'agusiiba n'agumalako agatali mazambi manene gonna Allah ajjaggeera agaga kusonyiwe kubanga mazambi yakhe getukola mangi wallahi getukola mangi mulimu ag'okulina kuwaza bannaffe tetumanyi na kumanya nti zambi eriyo n'abatamanyi nti n'obukodo zambi
nga ye amazeeko omwaka nga talina gwagabidde. Sheikh nabo bugwa mu zambi seka. Wallahi zambi Allah tuko dyogerako mu Qur'ani zambi. Naga nti alladhina yabkhaluna eriya abantu nga bakodowala wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ne batakoma kukodowala ne balagira ne bannaabwe bakodowale. Eriya bakodowala ate nagamba ne banne ebitu biraba mizikiti masajidi oli nagamba ha awunze siwayo sente zange ezani ze balya kati bali ezani kubatali ezizo aseke siwayo nze kati ate abigamba munene yaleke kola ki Sheikh okimanti ediyo n'omuntu nga mukodo tagaba eri bantu ate naye nyini yekodowalira ate ediyo n'abekodowalira nero nali zambi genjala gane muluma naga sente azirina nagamba sijja kulya sente zange zijja kuggwawo kati omusiraamu yenna n'obukodo nalyo zambi ebyo Allah abisangula gwe siiba busiibira mallani ebyo Allah abisangula. Ali ibn Abi Talib kyatwewuunyaako nti omuntu era asobola okugaana osiiba Ramadani ng'ate ayina amazambi nga wallahi ayina ensobi naye nga mu nsobi z'alina ze yeetaaga Allah wamusonyiwe era Allah amuleete ku kiyama ng'amwokya lwa nsobi ezo nga waaliwo olweyo Allah lyeyamuteera olusobola okugeera gonna mwezi gwa Ramadani gwe siiba ebisigadde birekere Allah tabaraka wa ta'ala senga onakulembeza obukwakuliza obubiri bwe tulabye kati omwezi ogwa Ramadani shahrul maghfira yenna yeteekateeka osiiba omwezi mu butuufu bwagwo ekyaddala sooka tawuba ku mazambi g'obadde okola Allah tabaraka wa ta'ala akusonyiwe oyingire Ramadani ng'oli mustahiqu ng'osaanidde olimu abo abasaanidde okuweebwa empeera yaabwe n'okusonyiyibwa kubanga tugenda mwezi gwa kusonyiyibwa. Sheikh ensonga endala omwezi ogwa Ramadani tugweteekedde tutya tulina ebizibu byaffe wakati waffe ne Allah bye twetaaga mukama waffe Allah atugonjoolere kubanga bitusukkako abamu emirimu gitagala abalala nga talina olusi mirimu talina mirimu abalala nga balwadde obulwadde bwennyini abamu bo nga balina bizibu buli omu alina ebizibu bye ebyenjawulo. Shahar Ramadan omwezi ogwa Ramadan wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatuteeramu ekiro n'atuuka okyogerako mu Qur'an. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yayogera ku kiro ekyo yagamba teri awanika mikono n'akisabiramu Allah okuleka nga amwanukudde. Olaba bulungi omwezi gwa Ramadan gwe twolekera kyegoli gwe wanika buwanisi mikono mu mwezi ogwa Ramadani mulimu ekiro kiba kimu Allah akiyita Lailatul Qadr kiro kyakugera obulamu bwo bwonna bwina kyukira mu kiro ekyo Allah abukyusirizaawo gwe siiba mwezi gwa Ramadani zuukukanga salatul layli ebiro byonna sijja kugamba nti kiro kya lunaku bwe ruti nti lwe lunaku bwe ruti wabula nabbi ye anoonyezanga nnyo mu nnaku 10 ezisembayo kati gwa amagezi genkuwa obutagayaala wotaatandikirewo n'ennaku ziri 10 ezisembayo era zijja kukusanga weebase kuba ze bangi bendabyeko eyaga mwalimu wallahi simanyi kindiko naye obaani andoga seeka Lailatul Qadr eganya ate nemedde zuukuka nati ku nsonga eyo era n'osanga omuddu nga akedde ku makyalidde eddaakuya alhamdulillah ebyo byonna Allah gy'aba musobozesezza nagenda n'asaala subuhi olumala ku subuhi nadda mu kuyiriba edduniya anoonya sente kati ekiro budde bwa tarawehe nayimirira ejuzu namba agenda okugwa wansi shekhe ng'akooye oluusi nga neddaaku emuyiseeko abalayi baffe abadda wa TV kambayigirizeyo ekintu kimu biidhinillahi ta'ala bino singa tunabiteeka mu nkola ekyaddala ne tubitegeera wallahi obulamu bujja kutwanguyira butya. Allah tabaraka wa ta'ala we yatutonda n'amala tutonda n'atubuulira n'ebigendererwa ebitutonzezza naga nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun satonda bantu n'amajini okuleka nga nabatonda kunsinza ekyo nno ne kiraga nti ensonga enkulu mu bulamu obw'edduniya Allah lwaki teyabwogerako nti nabatonda kunsinza na kukola Allah yakimanya nti we tunaamusinza agenda tutereereza emirimu gye tukola kati we tunaasalawo tutereeza ebya Allah
Allah yajja tugondereza ebyo agenda tugondeza ebyaffe kubanga ye mukama waffe singa mukama wo akukwasa edduuka aye edduuka liryo ndikwasizza kola ng'oggyemu amagoba gange ogampe osijjeko osasule renti n'ebisigadde gwe maneja waalyo tuli ffenna n'omusaba nti nkusaba nange ku mulyango wano nteekewo obwange nkolerewo n'akukkereza mukama wo senga ajjanga ekyaddala oli ku dduuka oli ku bibyo bye wateeka wano ku mulyango bakasitoma nga bali wali bayimiridde buyimirizi abaagala ebyo ebiri mu dduuka olowooza ki ekiddako akugoberawo kati ye Allah gye tuli yatukwasa edduniya ng'atwagaza ibaada tumusinze emirimu gyaffe tunaba tumusinzizza agenda gituyambako agitukwatireko gitereere buli we tunaaba nga tuvudde kujya Allah nga ffe tufudde kujya ffe gigenda taataagana agenda tugoba okugoba kwa Allah agenda gijjamu baraka gibeere nga gitukalubira agenda gijjamu rahma babeere nga ku musolo tebakusaasira n'abazze okugulako bakubba buli omu nga tasaasira munne lwaki twasula ebya mukama waffe Allah n'atugoba kati byonna byonna ng'oli bize mu pulaani zonna z'opulaaninga pulaaningamu eyaani eya Allah singa bagamba nti omulimu gw'okola tukukyusizza ogenda kukola nga shift ya kiro naam era omuddu agumiikiriza ku yo mwezi mulamba ogenda kukola nga kiro seeka tegusobola kukulema kukola wekiri naye babagamba nti nkwagala ssaawa 9 ng'otuuse mu woofiisi zigenda okukonda 9 zikusangawo toyinza kugamba nti otulo twampiseeko emisana nawo boyina biwakedde okukola kati woofiisi ya Allah tabaraka wa ta'ala yagitwagalamu ssaawa 9 naddala omwezi gwa Ramadani gwe tugendamu yatuteekeramu ekiro buli omu alina okukakaalukanira afune omusaala omusava ogugenda omumazaako obulamu bwe bwonna nga ali bulungi kati mu mwezi ogwa Ramadani mwosanga ekiro Laylatul Qadr gwe yenna yeteekateeka okuyingira omwezi gwa Ramadani n'okusiiba olusiiba olutuufu na bino mwebiri omwezi ogwa Ramadani gulimu ekiro okuva lwotandise osiiba z'okukanga ekiro okoleki osaale wonayitiriza okusaala mu mwezi omulamba oteekwa buteekwa kuteeba kiro Allah kye yatugamba naga nti Laylatul Qadri khairun min alfi shahri ekiro kimu ekitiwo okiteeba kisigenda kukubulira nti lunaku bweru kikuba nange sirumanyi olwo Allah yalutukweka naye ekiro ekyo w'okisaaliramu nabbi yaga nti w'osaba edduwa terina nsonga lwaki teyanukulwa lwaki tanazzalu almalaikatu warruhu fiiha bamalayika bonna Allah aba abasizza ku nsi nga ne Jibuliiru mwali biidhni rabbihim olw'obuyinza bwa mukama waabwe Allah era ng'ekiro Allah akitenda nagamba nti salaamun hiya hatta kibeera kya mirembe hatta matla'il fajiri okutuusa emmambya lwevaayo ebyo bisanga mu Ramadani teriiyo mwezi mulala gonna Allah bwe yateekamu kiro kya nkizo kati yenna yenna yeteekerateekera okusiiba n'ebyo mwebiri ng'oggyeko okwerumya enjala mwezi gwakkakaalukana Laylatul Qadri gizuukukire ekyusa obulamu bwe butereeze wallahi kye kigenda otereeza obulamu bwo kyokka okusinga ebintu by'ettawaana nabyo nze bangi bendabye mu busuubuzi nga babuluddemu ebbanga nga yebasuubira obisuubiramu ssente ate nga bo banaku asobola sipeeya edda abasobolanga sipeeya babanga bagagga kyokka ate yamusuubula kati nga mwavu era ng'akaaba siika ebintu biyintambye obedduuka ndisuulewo bibye takozesebwa kati ebyo ekinaabitereeza Laylatul Qadri batunyigiriza Laylatul Qadri ejja bimala akunyigiriza si w'amaanyi kusingaani kusinga Allah tabaraka wa ta'ala gwe kola kimu kya kusinza Allah mu mwezi gwa Ramadani gwe tugendamu ekyokusatu mwezi gwa Ramadani yenna yenna yeteekerateekera okusiiba bino bimanye tuli bagayaavu era tubadde bagayaavu mwaka mulamba wakati mu mbeera nga tuli bize ku mirimu gyaffe omwezi guno omulamba tuguweeyo eri Allah tabaraka wa ta'ala ku Qur'ani era byonna byonna by'okola mu kusiiba kwaffe omwezi tuguwe Qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti shahru Ramadani omwezi ogwa Ramadani gwe tuyingira alladhi unzila fihi alqur'ani gwe mwezi ogwassibwamu Qur'ani olaba Allah tabaraka wa ta'ala watwagaliza omwezi gwe tugendamu gwa Ramadani gwe gwassibwamu Qur'ani yakira emyaka 23
ngekka busse ngekka okuva nabbi sallallahu alaihi wasallam we yatumibwa ku myaka 40 63 we yafeera emyaka 23 Qur'an gye yamala ng'ekola ki ngekka. Suratul Alaq mwe muli aya yasooka okukegama nti iqra soma. Aya endala yasembayo okukka nabbi yali muhijja. Naye Allah atugamba nti yagissa mu mwezi ogwa Ramadani atya. Abdullah ibn Abbas yatunnyonnyola n'agamba nti unzila al-Qur'an fi shahr Ramadani. Omwezi ogwa Ramadani Allah muyassiza Qur'an. Lwaki wandibadde oyitiriza kye tuliko? Weteekereteekera omwezi gw'olagamu osiibe ebituufu nga ne ibaada z'okola ozimanyi. Omwezi gwa Ramadani Allah agutusizaamu atya Qur'ani. Allah agijja ku ggulu eri omusanvu gye yali agireeta ku ggulu erisooka. Lino lye tulabako wano tetulirabako kuba liri wala naye eriri awo erisooka. Kati okugireeta ku ggulu eri erisooka Allah akitukolera mu mwezi gwa Ramadani. Era Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu atunnyonnyola agamba nti ne Allah mwezi gwakikoleramu ogwa Ramadani era akikola mu kiro ekya Laylatul Qadr. Allah kyagamba nti inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Twagibasiza mu kiro ekya Laylatul Qadr. Mu aya endala n'agamba nti inna anzalnahu fi laylatin mubaraka. Twagissa Qur'ani mu kiro eky'omukisa ekisangibwa mu mwezi ogwa Ramadani. Kati ow'ebbeeyi bwa Ramadani gye tulagamu yeeyo ne Qur'ani kikyeri gyeri. Allah wamala ogissa agiteeka mu kafo akayitibwa Baitul Izza. Akafo kali ku ggulu erisooka kayitibwa Baitul Izza. bwe yagiteeka Allah tabaraka wa ta'ala nga teyagisuula busuuzi awo yali yagikolera dda olubaawo kwenaalaga. Olubaawo olwo oluyitibwa lawhi mahfudh nga Allah walutunyumiza mu surati al-Buruj. Mu aya eri mu surati al-Waqi'a Allah aluyita kitaabu maknun. Kati amannya luyina abiri, kitaabu maknun oba lawhi mahfudh. Allah n'ateeka okwo Qur'ani n'etandika okukka ku mubaka sallallahu alayhi wa sallama. Ekyo Allah kitukolera mwezi gwa Ramadani. Kati Ramadani Qur'ani ya nkizo mu byoba toyina kuleka ate ye Qur'ani. Omuntu aleme kuddawo kugula kabukedde kugula kapepa kati. Omuntu afuna obudde seeka obusoma amawulire ga buli lunaku. Wallahi n'alimu okusoma Qur'ani. Naye nga amawulire go ga buli lunaku agasoma. Okimanyi nti Sheikh omuntu ssente zasaasaanya ng'agula amawulire ga 2,222. Omwezi okuggwako abanga mutwalo nga 6. Nga tasobola gibe emitwalo 6 gyennyini. Nga tasobola onoziwa omuwalimu n'abamusomesa. Omwalimu ayagala atamuwe mutwalo. Amawulire agula ga 2 buli lunaku. Omwalimu ayagala Qur'ani amusomeseza omwezi mulamba mutwalo. Munoonye abawalimu bammwe Ramadani etuuse abasomese Qur'ani. Yenna n'asiba ebituufu Allah byakkereza. Empeera eziri ku Ramadani empitirivu n'ebyo mwebiri. Empeera eziri ku kusiiba empitirivu Allah zaatatubuulira muwendo ezo zonna ibaada ziyingiramu. Ogatteko Qur'ani yo Ramadani yezitowe otuuke mu maaso ga Mukama wo Allah nga bye wakola byonna ne Ramadani yo yazitowa. Ebyo bizitoyo okusiiba kwaffe. Si bye tuwangaaliramu nti kansiibe kusiiba kokka. Ebyo bye bizitoya. Ng'agobera mu bulamu bw'oyagala. Agobera mu bulamu bw'oyagala kasita nsiiba. Eriyo n'abasiiba yakinga n'okusaala wallahi tebasaala. Gye bali Sheikh bangi. Naye nga asiiba. Nagwe mmanyi Isiraamu tulagira kubikkirira kamubikkirire. Omuddu asiiba Ramadani yonna n'agimalako nehitasaala. Kati Allah wamuwa ku imaani ntonotono n'ava najja n'asaala. Wasaalayo olunaku ne luggwako enkya tadda. Eyo si Ramadani Allah gy'ayagala. Ramadani Allah gy'ayagala swalezi 5. Ramadani Allah gy'ayagala omuntu ng'afuna kadde n'abikola ku Qur'ani. Eyo Allah teyatuleka. Olaba n'abalwadde Allah yagibakakaatikako. Kale mulwadde tasiibye. Aliisa buliisa. Kubanga tasiibye. Naye Qur'an naye Allah agimukakaatikako okubeera nga agisoma. Asara Allah tabaraka wa ta'ala yaga nti alima an sayakunu minkum marda. Allah yakimanya nti mujja kubaamu mumwe abalwadde. Naga nti wa akharuna yabtaghuna min fadlillah. Eriyo obusiraamu bwe baatanga bo tebasiiba batambuze.
ali mu lugendo olugendo luyinza omumutuulamu n'agwa wali n'atandikako kikinti Ramadani emutwala oyo olugendo luwanvu yalekebwa abeere nga alya bw'alaba nga lunaamukosa kati oyo ge lunaakosa yennyini Qur'ani ate Allah teyagimuggyako. Allah alaga nti alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yabtaghuna min fadlillah abamu mujja beera mu ngendo nga mutambula. Allah naga nti wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah n'abali mu kkubo lya Allah badiri yagwawo mu Ramadhan n'abali mu kkubo lya Allah abamu mwasiibya abamu temwasiibya basobodde basiibya abatasobodde tebakoze eki Allah agamba nti faqra'u ma tayassara minhu mu mbeera zonna ze mulimu kale Qur'ani yo temugireka musigale nga mugisoma kati Ramadhan gye tulagamu mwezi gwa Qur'ani tugisome Sheikh ekirala abaddu ba Allah muliise wallahi muliise seeka tuyina ebizibu ebitagambika bitwetaaga Allah tumalire tuliise ebizibu byaffe Allah jabbikolako gwe buli wogamba nti sente zange nziterekera ebizibu nga ne Allah abikuyitira eri abatayagala kuliibwa kaabwe nga nabo bennyini tebalya zaabwe nosanga olinga hatta newaka ensibulukuka y'abantu bembi gayina sente namukyusaamu abantu basiibulukukeko obulungi bamanye nti tuli mwezi gwa Ramadhan bagweyagaliremu naye nga si kusuluka ku kawunga muddu n'akuba ensawu ya kawunga nambaawo paki kya nti Ramadhan etuuse bakakolera eki si nti oba aleese boogi kuba boogi bwo busoboka n'akubaawo paasawu namba kiki nti haji kiki nti eyo mmere ya Ramadhan kawunga n'asuubulira ddala ebijanjalo binakubaawo paki kihaji bino ebijanjalo byaki Ramadhan anti etuuse bannayi bali sibasibe Ramadhan biidhinillah ekyukemu naam so mbigambo biidhinillah nga mmaliriza nkubiriza bonna bonna banasiba bino tetubisuula adhkari tuzinywerereko Qur'ani tugisuula bubeera obulamu bwo mukubeera ennyo ebbize Qur'ani ebeeremu mu bulamu bwe tuwangaaliramu musiramu yenna anaasiiba essola togireka yenna yenna anaasiiba lwana nnyo oliise lwana nnyo osiibulule biidhinillahi ta'ala ate naye lwana nnyo osiibulukuka ensiraamu eri abava mu Ramadhan ng'ate yaakhi bafunyemu birwadde ati nga siibulukuse bubi kusibuluka kutuuse ayina wali kasooli tipa ya soda wano muwogo wali balugo naam kastabulira omwazinyo olwazina ne yeekatankira oluusi ne chapati tamanyi nti olubuto lubadde lwereere lwetaaga ebintu ebigonvu ng'amenvu ntende juyise kale ebyo biba tebirabise nabbi yagamba nti amazzi ge gasinga kubanga go gali buli wamu okusinga oteekayo byonna byosoosa oteekayo babarakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira tuyazza nnyo sheekhe waffe olw'omusomo omulungi ennyo ogwo ngwatusomesezza okubeera nga tusobole okubeera nga tubimanya nga tunaba okubeera nga tuyingira omwezi gwa Ramadhan kikulu nnyo okubeera nga okola ibaada yonna ng'ogirinako okumanya wabula nga si kumala gakola kintu kyotamanyi siwe kiri sheekhe nsaba wakitiibwa Allah ebigambo ebyo sheekhe byatusomesezza bisooke kugasa ffe nga ffe babibabuulidde oluvannyuma nammwe mubiganyulwemu ate era musobole okubeera nga mubiteeka mu nkola. Ono yebbona Fatuma agambye nti sheekhe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhani omuntu akkirizibwa okugatta enniya oba enniya yategeeza nga osiiba olw'emmande n'olwokuna naye nga todde mu kisiibo. Naam, barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Enniya eyogerwako ya Ramadhani iba ya njawulo. Amanya abamu baleeta ekigamba nti enniya buli lunaku omuntu alina ogireeta wabula eriyo abakkiriza nti omuntu asobola oleeta enniya ya Ramadhani yonna. Naam. Wabula enniya eyo ereetebwa eya Ramadhani tegattibwamu kusiiba kulala. Ramadhani weetuuka okusiiba kwonna kwe tubadde tusiiba kuyimirira ne tuba nga tusigazza Ramadhani. Era oli tasiiba Ramadhani n'asiiba Mande
n'olwokuna n'alowooza nti kati empeera zaafunye za Mande nalwaki nalwakuna, awo aba ali mu Ramalaani. Ramalaani weeyingira ensiiba zonna ze tusiiba ziyimirira. Lwaki? Faradhi etuuse, ng'era essala weeyinza otuuka sunna zonna neziyimirira. Wabarakallah, wallahu ta'ala a'lam. Awo wennyini awo omuntu aleeta atya enniya? Barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Waliwo abajatula bagamba nti nawaitu swaumu bye baleetaawo. Imamu Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Sharaf Nawawi rahimahullah, mu kitabu kya Riyadhu Salihina, omulyango gwe yatandika nago baabu nniya. Omulyango ogwo ogw'enniya yagunnyonnyola bulungi, era unaba ogenze mu kitabo ekyo Sheikh yagunnyonnyola bulungi. Mu bigambo bibiri yagamba nti nniya teyatulwa, wabula enniya ebeera ku mutima gwa muntu. Naam, enniya teyatulwa nti simana waitu nduyirira, babivunulanga n'obivunula. Naam. Naam. Allah tabaraka wa ta'ala bwe yasinga bamanya, wabula ekituufu kiri nti enniya teyatulwa, enniya ebeera mu mutima. Enniya eno wetujoogerako omuntu alowooza ki? Obumalirivu bw'olina ku mulimu ogwo gw'ogenda okukola, nga togusimattuse busimattuse, kuba eriyo abasimattuka obusimattuse emirimu, ng'oli wanaaba nga abadde atambula ne banne tamanyi nti bajja ku muzikiti, ne yeekanga ng'ali ku muzikiti takyasobola kuddayo, n'aguma n'amala gasaala. Kati bino si byakumalaga, olina obba nga onoyiridde era ng'omaliridde, okubeera nga osiiba omwezi ogwa Ramalaani. Wallahu ta'ala a'lam. Wakitiba Allah tabaraka wa ta'ala yasinga okumanya. Naam. Nabuuza nga ye Maryam Salim agambye nti bwemba nsiiba nga seebikkirira biba bituufu? Naam, barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Maryam, ekikola ekyokwekkirira tteeka mu mateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. Era bwe buteebikkirira musango Allah gwalivunaana, kuba Allah yagamba nti ya ayuha nabi, wange gwe nabbi wange, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna, gamba bakyalabo abo bawalabo babeere nga bambala engoye ezibabikka, naam, ezitabakwata. Kati omukyalo oyo wabanga asiiba nga titeyeebikkirira, ebintu biri bibiri, ddira ezambi eno ibaada, kitegeeza byawukanye. Allah tabaraka wa ta'ala ajja kukkiriza Ramalaani ye, wabula era ajja sigaza omusango gw'obuteebikkirira, ogwo gusigalawo. Ramalaani ye ejja kukkirizibwa, naye omusango gw'obuteebikkirira gujja kusigalawo. Wallahu ta'ala a'lam. Ono agambye nti baraka, aganze n'agamba nti masha Allah wa jazakallahu khayra, Allahumma balaghna Ramadan. Allahumma amina. Ono Bushura Hiba nabanga hataginga bangi nnyo. Ono ye Jose agambye n'agamba nti Allah tusasire ya Rabbi. Ono ye Shirati Namugenyi agambye nti thank you Sheikh. Ono Fatuma n'agamba nti may Allah accept from you and us as well. Ono ye gundi ono Joyce ageze n'agamba mbu sebo nabo bali mu kusiiba zaabwe. Naam. Ono ye Zamuzamu ageze n'agamba nti masha Allah. Ono Fatuma ageze n'akomawo wano nga n'ekibuuzo ekimuzunza omutwe ekyagala Sheikh osobola okubeera nga omutagululako. Ageze n'agamba nti wemba nga nasuubiza okuliisa abantu ne ssente nga emitwalo 5 nesiziweza nempezaako ezikka wansi waazo namulwa ntya? Naam, barakallahu fik wa jazakillahu khaira. Abaye ekigambo kusuubiza ekyo kinene, banja, okusuubiza banja. Naam, era tuyinza kugamba nti omuntu ebbanja eryo limuvaako, ebbanga lyamalanga yasuubiza. Kyobulaba ekisinga obulungi mu mbeera gye tuwangaaliramu, omuntu omugambye nti Allah kyanansobozesezza nja kukikola. Naam, kitegeeza waliwo obusobozi bw'okulemererwa. Kati b'osuubizza ekisinga obulungi osobola okwogera nabo, nasuubiza kino tekisobose,
wabula nze nsobodde kino. Naam, abantu abo ne bakimanya nti fulani yatusuubiza kino, Allah tamusobozesezza kino kyasobodde, era nawe Allah akuwa obulungi. Naam, ekirungi ekiri ku byaffe eby'obusiraamu, omuntu yenna waamalirira okukola omulimu, hadisi baka Abdullah ibn Abbas nabi yaga nti man hamma bi'amalin saliha, yenna amalirira okukola omulimu omulungi, omuntu oyo waamala n'alemerera obutagukola, Allah agumuwandiikako. Kati Fatuma kyekutegeeza nti omulimu gwo Allah abagukoze eki? Abagukuwandiiseeko. Kati ate woomala n'ogutuukiriza, Allah akuwandiikako ng'akubisizzaamu emirundi emiyitirivu ddala. Naye ogulemwa si musango, abaanadamu tukola ki? Tulemererwa. Kati oba olina kyewalaganyisa abantu ne kitawera si musango, ate nga Allah akuwandiikako ekyo mu bujjuvu bwakyo nga kibuwali obasuubizza. Allahu ta'ala a'lam. Tuyanziza nnyo, tuyanzeege Sheikh olw'ebigambo ebyo byasobodde okubeera nga tutuusaako. Mpozi nga Sheikh ng'onaye akaterekeka tusiibule tuve ku mpeewo za Da'wa TV Uganda. Naam, kemmaliriza nako biidhnillahi ta'ala. Byonna bitwogeddeko. Ekyamazima kiri nti busiraamu bwe bitambulira. Wali wanaabula obusiraamu byonna tebijja mugasa. Kati obusiraamu byonna biganyirwamu bwe butandika. Kitegeeza nti twewale shiriki, tusobole okukola ibaada Allah z'asiima, n'okusiimisa Mukama waffe Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Barakallahu fik wa jazakumullahu khaira. Mwenna abeekuumidde ku Da'wa TV Uganda, awo wennyini ensonga Sheikh kwakomye kwe tujja okubeera nga tutandikira omulundi omulala biidhinillah. Allah wanaabeera nga kyatuwadde ku kyengera ky'obulamu, era tukomewo tusobole okubeera nga tubasomesa obulungi bw'ekisiibo. Sijja kubeera nga asukkako awo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.